emisango egivunanwa Hajjati Zuulah munnange gyeyongedde sawa yonna ono yandikwatibwa. Agaliwo sawa yonna ono yandikwatibwa munnange anti emisango kati gitandise okuba nti nno giwera. Obufumbo bwe yavaamu nabo bali mu kumulojja, bali mu kumukaaba, bagamba nti ono yali awaayirizaako ku muganda waabwe. Twogera ku Hajji mu bufumbo bwe yalimu, mbu yawaayiriza n'alyoka agamba nti Hajji yeebaka ne nnyazaala we. Era bano bavuddeyo ne balyoka bagamba bino bye mulaba byali mu kugamba nti nno Hajji Ali mbu yeebaka n'omwana we. Munnange si byasoose okuba nti naate aloopa, mbu yawaabirako ne ku muganda waabwe. Twogera ku bufumbo bwe yasooka. Muka tubeere nga tukuwa odi eno. Naye nga initially oyo omukazi yawaayirizaako Hajji nti Hajji yayagala ani? Maama we. Ye nnyazaala wa Hajji, nti Hajji yayagala nnyazaala we. Bannange nga byatutumuka. Hajji n'agamba wadde ampaayiriza wadde ki naye twawukane. Kati nga bw'omanya ebya poliisi ki, omanya abakyala babeera balina nnyo amaanyi especially bw'abawa abaana. Fakiti kwabo abaana abana Hajji omwana omu yava kalina waggulu, kalina yaabwe n'agwa wansi era omwana yafiirawo. Owa Hajji kwabo abana Hajji n'asigaza abaana basatu kwabo abana. Ennyumba agigaanidde, jjukira nga bumanyi bwe museparate nga ne bagamba asigaze amaka naki n'amayumba ag'abapanka agabamufiiza abaana. Era Hajji munnange Faati wange nkubuulira omukyala kwaba abaana abana. Omwana wa Hajji omu yava kalina n'afa n'agwa. Era abadde ndozera ebizibu byabo ba Hajji ne Hajjati stress biki. N'ava kalina wansi n'agwa wansi n'afa. Hajji n'asigaza abaana basatu. Naye omukazi we gy'akomeza Hajji, jjukira Hajji yalina bizinesi y'emipiira yonna neggwaawo. Hajji kati wenjogerera ano talina mu Kampala. Naye yali awo yafuna omukyala omulala. Naye oyo omukazi muya. Ndowooza ebyo nabyo obiwulidde mukwana, emboozi eno yakukwata mpola mpola. Tugikwate mpola mpola paka we tunaabati nga tugiggusiza. Kaakati twagala era tukuteereko audios endala munnange nga balumiriza Hajjati Zuulah emisango munnange, emisango gigenda giwera. Wuliriza audio eno. Muyaaye nga bw'okiwulira. Owulidde naye nga ekintu kyonna ndoza okumanya obutuufu bw'oyo Zuulah bandibuuziza Hajji kintu, naye tebamwogerako, boogera ku Hajji mukulu. Owulidde era ndoza yava wa Hajji kintu n'alyoka adda ku oyo Hajji Mutebi ow'omundeeba. Naye Hajji yamanya omusajja gwe yamukwata naye mu buliri bwabwe mu maka gaabwe. Ye Hajji amumanyi kubanga yamulaba, naye era teyakuba oli omusajja, yamusanga ali bwereere oba biki yali ye teyamufaako, naye oba yali agenda namufumya ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa. Naye ye yakuba omukazi kata amutte, naye ye yamuyiwa n'amannyo. Owulira ndowooza yali oba lubuto omwana something like that. Ensonga nate bwezityo obweziri, naye nga munnange sawa yonna DNA egenda kubeera ng'ate ekolebwa ku baana ba Hajjati Zuulah. Mukizuuliddwa nti abaana abamu bandibanga batankanibwa, bandibanga munnange babasajja ab'enjawulo, era nga sawa yonna DNA egenda kubeera ng'ate ekolebwa getufunawo wano ku News Spark Channel. Agakakuwaawo abaana abatwala ku DNA bonna kasita yatandise okutabulukano. Nange nagambye Hajji kasaba mugize biti DNA kaakati nno n'amawulire amalala munnange jjukira nti nno agambibwa okubanga ye taata wa Nisha, naye yaloopye omusango ku poliisi. Yaloopye omusango ku poliisi mbu Hajjati yamubba. Mbu Hajjati yabba Hajji nagwo katugakuwe, naye ng'omusango nagwo gwaloopeddwa. Hajjati Zuulah mwana tumusajja gwabadde agamba nti oyo tomubuulira yafa, ali musajja alabika ssente alina, azze ku poliisi ye kati agamba ye emisango yagiggulawo dda, naye mbu Hajjati Zuulah
n'afacilitating emisango negifa kati bwe yawulidde nti yafa najja ayongere ku misango gye gyonna gyabubbi kinewunyisizza nnyo naye tukyabigoberera omutuufu simumanyi naye agambye ayagala byapa bye bwebityo webiri eruddeeyo wabulanga ne ttiimu Hajjati nayo tetudde bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate balwanirira Hajjati Zuulah bavuddeyo bano ne balyoka bagamba nti mwesibye ku past oba mwesibye ku bulamu bwa Hajjati Zuulah obukadde naye ate mulemereddwa okuba nti nno muleeta amazima nti Haji ali mu kkomera teyakwata nisha kakati bano bagambye nti muli mu kuva ku mulamwa abasebo omulamwa tukyaguliko mulina okubeera nga muleeta obujulizi obulaga nti Haji teyakwata nisha nago katugakuwe omuntu yenna nga towagira sayidi yonna gyoga nti eno naye nga gwe wandowoozayo abantu abawakanya endowoozayo saana basobola okutuusaako obulabe naawe Hajjati Zuulah please be careful sikumanyi naye njagala ng'ensonga zino zikuke nga fena tukyali balamu nze since yesterday nina abantu ababoda abadde abantambulirako mpaka wange abeekyalo ne bampita ekiro nga ababoda abo bazze wange ne bagamba nti banoonya kkubo ligenda ku Alpha and Omega naye tewali bantu bakyala ku ssomero kiro ssaawa nnya nga tebabodaboda nga naluli ku lwokubiri baali bagoberera emmotoka yange njagadde ntegeeze eggwanga nva kweripootinga wano ku poliisi nze nalina omukyala yali ayagala okunzita poliisi y'ekatwa wano wenyimiridde abatemu abo neebakwata neebata nga bagambye simanyi baali babaloze simanyi baliko emisambwa sobola kuwayiriza kitongole kiramba so olwaleero nti ngenda ku recordinga video esukako eno nsereke mu simu yange kuba maze okweripootinga anything can happen to me nyina omuntu ogu mu nsi yandi obubi kubanga ye bw'abanga ali ku kintu n'okyogerako kabe bulungi oba bubi alaba ng'oba osaana ofe naye I'm here to stand I'm going to support mpaka nga nfudde oba nga munzisi kuba amasimu mugankubidde mangi agatiisatiisa mangi naye nze siryanguzi muka omusajja nyinamu akasente nyinamu akakadde tosobola kungula tosobola kugula mutwe gwange kwogera byesaagala kwogera okitegedde njagala Abannayuganda musigale nga mufollowing ensonga eno mpaka nga 3 mu kooti we want to know ani yakwata omwana Hajjati ebo basi yakwata omwana basibe yakwata ne kamuteekewo diversion kamunkubira amasimu kamunkoberere ngenda kusigala nstaninze I'm a strong woman nga mukama gwensinza nkumye n'ebiteega bye waffe mpaka nga 3 kyenjagadde okubategeeza buli muntu ali mu nsonga eno please be careful baba tebanakukubira simu banatera okukubira kuba tonalaba bakugoberera banatera okujja kubanga nze mbalabyeko ensonga nno bwezityo bweziri Newspack channel kuli ojja tukola bulungi wonobo subscribe nze wonoleka obaka wawo mu comment section kakati nate mu mawulire amalala Kasuku avuddeyo n'abeeranga ayanukula Fred Lumbuye munnange twakuwadde amawulire ku makya mu kanyomero kaffe aka webukeredde nga tukulaganga Fred Lumbuye we yavuddeyo n'alyoka agamba nti no Kasuku munnange kosa ne Shamimu Mayanja atwogera ku Zubeda mbo bakolera gavumenti kakati Kasuku amwanukudde agambye nti omusajja ono atalina matu bannange atema omugambo katukuwe Kasuku naye Lumbuye oba ategeera bannange kati Lumbuye omutwe gwe ogukola Lumbuye yagambye nti ze ne Zubeda tuli ba state agent bino ebyekisiru bye twogera gavumenti etusasula sigala ku byamagezi byo tobivaako kati ate n'ebyekisiru nayo bibaluma ogitegeera betwogera ebyamagezi bibaluma nkyawo bakasuku badaivating abantu betwogera ebyamagezi betwogera ebyekisiru era tudaivating omwana oyo atalina matu obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspack channel nkusaba busabi mukwano subscribinga lekawo obubaka bwawo mu comment section tujja kwera nga tubusaba osobola ne video eno okubeera nti nate ogilaikinga beera bulungi weraba